Obwavu, ebbula ly'emirimu n'ebyobulamu by'ebimu ku biviiriddeko bannayuganda obutawangaala nga ripooti eyafulumizibwa ekitongole ky'ebyobulamu mu mwaka gwa 2015 bw'ennyonnyola. Okusinziira kwa lipooti eno, ku bukadde 38 obwa bannayuganda erinako akakadde kamu n'emitwalo 3 nga bano be basukka emyaka 62. Kyo ekitongole kivunaanyizibwa ku kulabirira abakadde abatalina mwasirizi ekya Uganda Home of Elderly Care kitegeezezza nga abavubuka ensangi zino ebyenfuna byabwe bwe biri ebitono ennyo olw'obutaba na mirimu era ng'obusobozi okwerabirira butono nga tebasobola kwetuusaako ebyetaago ebimala. Ogenda n'olaba nti no abantu ekibagaana okuwangala naddala ffe abakyali abato ekisookera ddala ekiremesezza enfuna ntono. Enfuna bw'ebeera entono kiba kitegeeza n'okulya kujja kuba kubi, omuntu ajja kulya bubi. Ekyokubiri, abantu bettanidde naye tebettanidde nnyo kukwata amateeka abasawo ge bakola ki ge babagamba naddala mu byokulya. Kubanga buli lw'oli obulungi, okulya obulungi sitegeezamu n'olya ennyama olya ki. Naffe abasawo batugamba twettanire nnyo okulya enva zino endiirwa, ebintu ebitaliimu nnyo butto, tujumbire nnyo n'okutambula okukola exercises. Aba Uganda Home of Elderly Care era bagamba nti bannayuganda okutuuka mu myaka gy'obukadde kiva kukakaalukana okufuna ensimbi z'okweterekera mu bukadde omuli n'okwekebeza mu malwaliro g'ebyobulamu, okumanya endya ennungi n'ebirala. Ebiseera byaffe eby'obukadde Mukama bw'aba tukwatiddwako ekisa, weesanga nti omuntu ne bw'aba mugagga atya b'oyita abantu bo bajja kubaawo nga naawe olina kiweekolera mu myaka gye egy'obuto. Oli ayinza okugamba nti nzadde abaana banandabirira. Omulembe gwa leero ne bw'oba nga bw'ozaala abaana bangi nga tofuddeeyo nnyo okwetegekera naddala okukola, abo abaana nkukakasa bajja kubaawo naye tebajja kukufaako. Okusinziira kwa lipoota y'ebyobulamu eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2015 era eraga nti eggwanga lya Japan lye lisingamu omuwendo gw'abakadde abawangaala ennyo n'eddirira Switzerland nga Uganda eri mu kifo kya 15. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.